Omuyimbi King Saha abadde n'ebyakakasa esayidi eno ekigambo munnange ate people power. Ku sayidi y'emu ekibiina ekya NUP munnange kifuuse ensonga. Grenade official munnange abadde n'ebyakakasa esayidi eno. Kiraga nti ali wamu munnange ate n'ekibiina ekya NUP ebiri mu kutambula. Ku sayidi y'emu Palaso avuddeyo nno n'akakasa munnange ate akayimba aka Revolution esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusaakoko mu maaso awo kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Kakati nno mu byonna nno munnange kansooke nkutegeeze nti ekibiina ekya NUP munnange kifuuse ensonga esayidi eno. Ndaba nga wali munnange ate ebintu ebimu biri mu kutambula ku midiya obutambi obw'enjawulo. Ku sayidi y'emu nkutandisizzaako n'omuyimbi munnange ate King Saha yali wali munnange ate Mityana naye bannange akatambi kano kabadde kafuuse ettabbu. Omuyimbi King Saha n'avayo munnange n'achallenginga munnange ate eddoboozi. Abadde munnange nga ali challenginga nga bw'olabye munnange ate mu katambi ako akabadde kafuuse ettabbu. Ku sayidi y'emu omuyimbi munnange ate Grenade official naye yavuddeyo nkugambye wali ng'ali mu kakasa. Abadde munnange nga ayambadde esayidi nga bwongezaako okulaba Grenade official eno naye abadde munnange ate akutte akati ng'akakasa ate wali ekibiina munnange ate ekya NUP munnange. Ku sayidi y'emu jjukira nti nno ye Palaso abadde nga yakavaayo munnange n'ajoyininga ekibiina ekyo era nga yavuddeyo ko wali ku live by the way eyabadde enkambwe ennyo. Yayogedde n'agamba nti nayagala kutaayo munnange ate oluyimba olwa Revolution esayidi eno era nga ndabyekokko by the way ndabyekokko wali ku tune ebadde eri mu kutambula munnange ate ku mukoto gwa TikTok nga bw'ogezaako okulaba awo actually oluyimba lubadde mu background. Actually title y'oluyimba wembeera nga sigyerabidde munnange ate Kunga Uganda ye title munnange ate y'oluyimba lwe olwa Revolution munnange ate esayidi eyo ku muyimbi munnange ate Palaso. So byebyo ebibadde munnange ate bitambula wali mu kibiina munnange ate ekya NUP n'abayimbi munnange ate ab'enjawulo nga bavuddeyo okubeera nga beegatta ku kibiina munnange ate oba oli awo anti jjukira nti munnange buli muntu abeera nekyayagala munnange tosobola kukola ki tosobola kubeera ng'omugaana munnange. So byebyo wano ku Jaminati Yugi ffe wetuli munnange ate okubeera nga tukutegeeza ebigenda mu maaso ku ba artists bo ab'enjawulo munnange okwetooloola gwe kati sobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna nga obitulekera.